Kukakos Fax 256 mwebale kutulaba kusubscribing na gena masolo kuanga mulaba banange ono February simanyina kumanya necho nache chiri tujja kubanga tukitambuza mpola mpola. Yes, dobozi lyo ulira lya kakoso kuva bwe twatandika okuteeka we bivulu abayimbi bangi bazze bategeka abamba bategeka abalala tebanafuna. Ronald Mayanja ne Catherine kusasira bacha batiddo bategeka ate ne Bobi Wine sinalaba yo poster yenemu oboli awe bibye bitegerekeka naye byamayinja ne Catherine kusasira ebyo birabika binzo okuwanvuwamu oluvanyuma ku kyatuse ku mwana wattu gwe bayita Star Boss Big Eye yalabidwako ku Kivulu kya zina ekya Galaxy munyonyo nga performinga neba mukuba Obucupa ne ngamba Mukama Katonda Obucupa buno bwaberera ki Big Eye buli kiseera Bucupa Mukama Katonda bana Uganda nga mutegeka obusungu ne mutereka ne butereka mutya kino kyo kirabanga yamala kiraba omusajja najja nayimba dakika ntone bwaziti Obucupa kikirulule onode ngamba obaki ne banange kikikyo kati Ronald Mayanja ngolaba ebyo ngogenda ku stage kusasira ngolaba ebyo ngogenda ku stage kati temugenda kutandika kuyimba nga abasechuli tebabakuma abantu bako nange emikomezaawo nkoyi bwe neyongerayo donzera bambi nga kitale kya bbaawo bambi mwami James yamufuddeko tata w'abaana gwalinamu abaana basatu okuva mu mwaka gwa 2016 donzero n'abadde nga akigamba nti bbaawe mulwadde bambi naye Mukama Katonda yamuyise nagenza okulaba mu weekend gye twakubye mabegaawo nga donzera bannanga apostinze ku Facebook ng'agamba omwami wange afudde afiridde Addis Ababa ari Haraba hospital yafiridde ne bambi kitalo nyo donzera tukusasudde mamu n'ekyo bokola kabanga bwolaba kabanga bana abakazi be Uganda agamba wowe mama nyabo nga bwanonye chapa wowe nyabo ebyapa byangu babiri wowe ndagano z'ekibanja kati naye bwolina okukaaba tokaaba biri byabafala olina okukaaba nga bwononya ku akaunti z'omusajja ATM card n'ebirala enensiwe yatuuka we tuli kuba abaana kati bagenda sigala mu ngalo zo oba olina okubabeereramu mu ngeri emu oba endala badde ndi awo nga ndaba Goodlyf Weasel yakafulumya oluyimba Weasel ng'ali wamu ne K-Switch oluyimba baluyita Lifetime naye avuddeyo na postinga ku mukutu gwe ogwa Instagram nga bwagenda okukola kye bayita Goodlyf Fest nga celebrating la obulamu bwa radio simanyi promoter kyakiri emabega date tenafuluma naye nga bataddeyo katiza akakangamu balabe endowooza reaction y'abantu bwenabeera ne of course Weasel tulina okubaawo celebrating obulamu bwa radio naye katusabe nti oba oli awo tewaliwo balala bakirimu mabega abayinza okuleetera okuba nga tojja kufuna kasente Plakiria mwalali alekati eno show ejja kuba steady kati police tugisaba nga bweri show yakujjukira mugenzi buli muyimbi akirizibwa okuyimba ku fest yeno wanalabye ne Bobi Wine yabaddeko side zeri ekaga bawamu ku bayimbi abagenda okujjukira obulamu bwa radio okuva radio bwe yatuva ku maaso nga lumu omwezi ogwokubiri naye nalabye ne His Excellency Bobi Wine nga agenzeeyo okulaba ku maama wa radio kwegamba bwabanga naye ayagadde okujja okucelebratinga ku bulamu bwa radio n'okujjukira okufa kwe ku Goodlyf Fest ajja kuba ekintu ate nekyo tusobola gitwala paka busaabala notasasula kifo gwe Weasel style up man you know wagwan bana njagala basibula naye nga temwerabira nti omulambo gwa Father Rukondo gukomezeddwawo mu ggwanga enkya ya lunaku olwaleero lwekyo Father Rukondo olwaleero akomezeddwawo ebyokuzika bye tujja kuba tubibagamba ne vidiyo eyo gyolaba ya Father Rukondo ng'akomezebwawo e Uganda otherwise I sign out Zeka Kose microphone so